omulenzi eyafudde abadde mukozi wa Limalayi, abadde tatolokanga, abadde mu kampani naye abadde akyaddeko wa girlfriend we kulaba ku katabani kaabwe ne maama w'abaana. Katonda gye yamuyitidde naye nga tabadde mutolosi omulenzi, omuwala eyabadde omutolosi. Kati awo tetumanyi oba kampani ya Limalayi naye ezzaayo abakozi baayo singa aba afudde tetumanyi. Naye Simasiko yo omuwala omulenzi yakufa ebiseera ebyo ndoza myezi ng'ebiri emabega, Simasiko yamuzzaayo. Yali mu kampani n'afa naye Simasiko yamuzzaayo naye yamala omwezi mulambe Saudi okutuuka e Uganda. Kati n'olwo tetumanyi oba banaamuzzaayo, be bamanyi bannannyini kampani. Kitalo nnyo kitalo ddala nga bwe muwulidde ka audio notification ako bambi omuvubuka oyo yafudde naye embeera n'ensonga lwaki tukoze eno story olw'ensonga amu naye tebali sure oba omulambo gugenda beera nga gukomezebwawo kampani eyo gye mpulidde bayogerako Al-Malai kansobire ennya ndyogedde bulungi tebamanyi exactly oba kampani egenda beera involved mu kubeera bambi nga bakomyawo omulambo okusinziira mu mbeera gye yafiiriddemu. Kigambibwa mbu ono omuvubuka yafudde nga akolera mu kampani naye engeri obambu gye yabadde weekend nga tebalinayo mirimu kwe kusala wagenda akyalire girlfriend we oyo ali amulinamu n'omwana mbu omwana alinga mwezi nga gumu nga yamuwulidde mu audio. So mu kubeera nga mulinamuko omwana so yagambye engeri gyeri weekend kangende nkyalireko ani girlfriend wange kati that means mbunira awo okosinzako ne yannyonnyodde abeera agamba mbu kati awo beera ovudde mu mikono gya kampani yo tekuleeta gwe genda kufuna free time na girlfriend wo oba genda tandika kuvisitinga abantu bonna bogeze awo beera off. That means company teli responsible kwa ebyo byonna byogenda okubeera ng'okola wabweru naye obeera ng'oli on duty n'ofuna ekizibu oba n'ofa mbu company eyinza okubeera ng'esobola okubeera ng'ekutransportinga bodeyo n'ekkomya kubanga obubeera buvunaanyizibwa bwabwe naye mbu wanene engeri gy'abadde agenza okyalirako girlfriend we. That means mbu obuvunaanyizibwa buyinza okubeera nga si bwa kampani ng'olwedde gw'obadde nga avudde mu kampani mikono gya kampani si mwe wabadde. Tetumanyi exactly ono yafudde atya kubanga omuntu yavudde waneeno nga mulamu bulungi ne banne n'agenda okyalireko girlfriend we ate okugenda amawulire okuvaayo mbu ate afiiriddeyo. Tetumanyi exactly kikyamuse naye point eri mu kubeera nga tukola eno story kwe kulanga oba feesi ye okubeera nga tugiteekako abantu basobole okubeera nga bategeera abanganda n'emikwano basobole okubeera nga bategeera so that at least mbu kampani webeera tegenda beera involved mu komyawo mulambo so that abooluganda n'ab'emikwano basobola okubeera nga bategeera ki ekigenda maaso oba ki ekyamutuuseeko basobole okubeera nga bagetinga involved mu kubeera nga batransportinga omulambo gwe okubeera nga bagukomyawo eno ewaka. Kitalo nnyo kitalo ddala okubeera bambi g'amawulire agavaayo g'amazima gannaku. Kitalo nnyo kitalo ddala. Manya endoboozi sigadde nze mu SSMX obeera yagadde story yange gye nkoze kankusaba subscribing tuba ne updates wano eno naddala mu entertainment industry buli lunaku buli ssaawa bambi kankusaba subscribing wano ku SSMX Media tojja kubeera ngu missing updates naddala nga zino. SSMX I sign out.